Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga vidiyo. Olunaku olwaleero nzize njagadde mbalage ensigo z'olumanyo nga bwe zifaanana oluyitibwa olumanyo, ensigo z'olumanyo. Njagadde nzibalage ne bagamba ensigo z'olumanyo zifaananga ebijanjaalo nga bw'oziraba bwe zityo bwe zifaanana, tezisukka obunene nga ziri mu bikuta byazo. Kati tugenda zisusa olabe engeri gye bwenkanamu nga tubususizza. Ensigo z'olumanyo zifaananga obujanjaalo obutono, ekyo ky'olina okumanya. Ekirala nabagamba nti olumanyo olwo bw'oyagala okulutegeera nti luno lwe lumanyo, tosobola kulaba bikoola n'olutegeera. Ekyo kikubuulira omuntu waba alukulaga oba alukuleetedde oba alukuguza, fuba okulaba nga kugulizaako ebibala ebyo. Okitegedde? Fuba okulaba ng'omuntu oyo akuguza olumanyo olwo akugulizeeko ebibala byalwo. Ebibala ebyo bifaananga ebijanjaalo. Okitegedde? Naye bwoba butono nga bugazi. Kati bw'obususa bwe butyo bwe bufaanana nga bw'obulaba ng'obususizza munda, bwenkana bwe butyo tebusukka awo. Ebyo bye bayita ebibala by'olumanyo. Obitegedde? Ndowooza obiraba. Zezo ensigo z'olumanyo bwe zityo bwe zifaanana. Zifaananga ebijanjaalo oba tugambe obujanjaalo obutini. Mukitegedde? Kati n'olwekyo njagadde olumanyo olubasumbuwa nnyo, njagadde mbeere nga mbibalaga byonna, mubeere nga mubiraba. Nsuubira ebisinga byonna mubirabye, nze mbibalaga. Kati olumanyo ebikoola bwe bityo bwe bifaanana nga bw'olaba. Ebikoola bifaanana bwe bityo. Olumanyo lufaanana ebintu bingi nnyo. Olumanyo osobola oddusimba kati nga bw'olaba awo lwasimbibwa just mu kakebe ne luwummuzibwa mu nsawo, ezo ensawo ez'engoye nga zikaddiye. Osobola okuteekamu ettaka bulungi nnyo n'olusimbamu bulungi nnyo. Kuba dda olumanyo teruwanvu wagenda wala nnyo. Kati nga bw'olaba sayizi y'olwo lulumulisizza bulungi nnyo ebimuli, lutaddeko n'ebibala nga bw'olulaba biibyo ebimuli byalwo. Okitegedde? Nga bwe mululaba lufaanana ebintu bingi abasinga bye mumanyi, era lubatawaanya nnyo okumanya nti luno lwe lumanyo oba si lwe luno. Kati n'olwekyo osaanidde omanye kye bayita olumanyo kye ki. Ebibala biibyo nga bw'obiraba lutaddeko ebibala byebyo. Teruwanvuwa, terukola muti nti muti munene nnyo. Lukoma kumpimpi awo ne lumulisa ne lusaako ebibala. Nga bwe mukimanyi nti olumanyo olwo lungi nnyo, naddala abaana abeerabiralabira, ng'olina omwana wo nga byasoma tabijjukira, nga omutuma ku maduuka yeerabira. Kale lulungi nnyo mu kuwagala obwongo oba mu kubeera nga luyamba omwana oyo okubeera nga ajjukira ebyo by'abeera yasomye mu kiraasi. Kwegamba omwana abeera ajja kuba akwata singa onaaba omuwadde ku lumanyo olwo. Osobola jasi ofuna bukoola obwo n'olufumba, osobola ogattamu ku bikoola by'ekifumufumu n'obeera ng'owa ku mwana, kisinziira emyaka. Oba mwana akyali muto, bano ababa akatandika okusoma abo, osobola okuddira akakopo ka fulasika ak'owaggulu, akakopo ka fulasika ako n'obeera ng'omuwaako n'aba nga akanywako olunaku. Ku makya omuwaako akatonotono ng'agenda ku ssomero, bw'akomawo mu ttuntu n'oddamu n'omuwaako era akatundu kaako akakopo n'ekawungeezi n'omuwaako akatundu n'abeera ng'anywako. Omwana agenda kukwata bulungi nnyo by'asoma, ajja kuba tabyerabira. N'abakulu lubayamba. Mukitegedde? Mu abakulu mugattamu ebiwerako, nga naye olumanyo lulungi nnyo ku baana abeerabiralabira, abaana abatakwata bye basoma. Olumanyo olwo lujja kuba lubayamba. Mulusimba ewaka. Nze bino mbibalaga mubeere nga musobola obisimba ewaka wammwe. Mulekerawo okusimba ebitititi ebitategeerekeka. Mufunanga ensigo z'olumanyo ng'ezo, ogende ng'ozisimba oziiwe mu kantu. We zimera zonna ng'ensigo 5 zonna ne zimera, obumu bukuulemu, lekawo obuti 2 bukule bugende waggulu, obeere ng'ofunye eddagala erigenda okuyamba abaana bo, erigenda okuyamba abantu bo okubeera nga tebagenda kuddamu kwerabiralabira singa onaabo bawaddeko ne banywako ng'olufumbye. Lulungi nnyo olumanyo. Ate ne mu kyogero tulungi nnyo duteeka mu kyogero. Bwe kityo bwe kiri. Olumanyo olulungi nnyo, mulutunuulire mubeere nga muluteeka ewaka, lujja bayamba. Kambe WhatsApp namba yange. WhatsApp namba yange eri 07777 847 34.
0 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba kuddamu bulungi nnyo kyonna kyonna bombuuzizza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.